Mutya abagala balungi abeekomera kusenga face to face 6 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kubabuulira oba nzize kubasomesa oba nze kusharingako nammwe obukodyo bwe tusobola okukozesa nga tunaatuusa omukyala ku ntikko. Waliwo omuntu yagambye senga nze mukyala wange tamalangako andi mpulira muli mpuliranga feeri oba mpuliranga atakoze kimala. Ebiseera ebisinga omukazi alinza okuba tamalangako nga tomanyi kyakukola naye bw'okizuula n'okikola aba ajja kutuuka ku ntikko. Naye ate ekyokuba nti tatuukanga ku ntikko tekikuleetera kulowooza nti nno tokola kimala. Bw'otandika okufuna endowooza ng'eyo kikuleetera okubeera nga omukwano gwammwe tegugenda kunyuma kuba buli omugenda mu kwezina gwe focus ogiteeka ku kutuusa mukazi ku ntikko. Okwezina kuli compromised of ebinyumo bingi oba tugenda okwezina nga tunoonya ssanyu. Andi mu ssanyu eryo oba mu package eyo mulimu okubeera nga omukyala atuuka ku ntikko. Naye tekitegeeza nti bw'aba tatuuse ku ntikko nti aba tanyumiddwa. Ekintu ky'okumala kirasinga just ddakiika ntini nnyo ku bbanga lye muba mugenda okumala nga mwekola. So tekibeera nga kifuuka priority. It should be a priority but tekifuuka kubeera ggoolo ya lwaki mwagenza okwezina kubanga bw'okifuula ggoolo ogenda kifokasingako nnyo kikuleme okubeera ng'osobola okuachivinga. Gwe omusajja ampuliriza ate nga naawe omukyala nandisabye vidiyo eno ogiwulirize oba audio eno ogiwulirize ogiggyemu ekyamakulu cause naawe bw'ogiwuliriza ogenda kuwulira nti ekukwatako era kikuyamba okubeera ng'osobola okuyambako omusajja wo okuba ng'asobola okutuusa ku ntikko. Akodyo akasooka ke tugenda okwogerako, leka kupakuka. Topapa kumutuusa ku ntikko. Omuntu mutegeke bulungi nnyo nga tonnaba kulowooza kya kumutuusa ku ntikko. Leka kubeera nti njagala ngende baŋŋambye bwe nkwata ku musino ne nkola bwe nti omukyala ajja kubanga atuuka ku ntikko. Abakyala batuuka ku ntikko mu ngeri ez'enjawulo okusinziira ku mibiri gyabwe. Waliwo abakyala nga ye okutuuka ku ntikko alina kubeera ng'omuzinye nnyo mu mana oba through emmana nga mwasobola okubeera ng'atuukira ku ntikko. Ne wabeerawo oli nga bbeere, ne wabeerawo oli nga musino, ne wabeerawo oli nga kunywegera, ne wabeerawo oli nga ye omukwata mu bugere. Gubadde okimanyi nti omukyala osobola omunywegera n'atuuka ku ntikko. So bw'omasitalinga omubiri guba bw'otegeera ky'ayagala kikuyambako. Ako nno kaba kakodyo kalala kakumasitalinga ky'ayagala oba nakki kimukyamula. Bw'omala okukitegeera kiba kijja kuyambako okuba ng'osobola okumutuusa ku ntikko. Naye okutegeera ky'ayagala ogenda kitegeera nga omubuuzizza. Ebiseera ebisinga nze nkubiriza nnyo abaagalana okubeera nga mwogera ku nsonga z'ekisenge kyammwe n'abaagalwa bammwe openly. Omuntu n'omubuulira ky'oyagala. Awo wempitiridde abakyala bawulirize audio eno bawulirize vidiyo eno okubeera nga ojja kumanya nti omwami wange kino ky'ayagala oba kino si ky'atayagala. Buli bw'obeera ng'amanyi ky'oyagala kimwanguyiza nnyo okubeera ng'asobola okukikukolera. So bw'aba akubuuzizza be open omubuulira. Ate naawe omwami teweetya olinza ogamba kiri obvious ajja kuŋŋamba ndi mujjega okubeera nga simanyi sisobola kifigalinga out. So bw'ona kifigalingira out emyaka bw'oba okyali mu process y'okifigalinga out n'afuna akasajja akamusigula ne kamubuuza ne kabitegeera nga gwe tunabitegeera. Okimanyi nti gw'ogenda kubeera third wheel nga gw'otuusa mu kola olya makombo ng'omukuta agenda ne bagumuweera eri kubanga oli yamutegeera. So omukyala mubuuze otegeere ky'ayagala then olyoke omuzine. Mbagambye topakuka kubeera ng'omutwala mu kazannyo ng'olowooza nti kati tugenze kumaliriza ye ggoolo njagala mangu awo ddakiika 2 ng'amaze. Mpola mpola slowly by slowly ojja kuba otuuka ku ky'oyagala. Ekyokubiri, nga bwe mbagambye nti waliwo abakyala abamu nga ye okumala kwe kubeera kumuzina nnyo oba kwamumana nga tafokasinga ku musino tokola kiwabula gy'okoma okuzina emmana ye nnyo kimuleetera okumala. Kiba kijja kutegeeza nti gwe omwami olina okufokasinga nnyo ku mukyala wo. Weewaawo si nti abakyala bangi abamala mu mmala eno abasinga babeera beetaaga sapooti y'ebintu ebirala ng'omusino ng'ebbeere ng'okunywegerwa n'ebirala. But bw'abanga mukyala wo y'okumala kw'alina kumalira mu mmana omukyala oyo abeera muzibu wa kwasaganya kubanga abasajja tebatera kulwawo mu kwezina. Bwe mba njogedde ku average scale nga njogeredde ku average siva ku bino nti singa nze mana ngizinira essaawa 2 simanya biki average. Scientifically bagamba omusajja bw'aba asobola okuzina emmana eddakiika 5 ku 7 aba amalako.
Eyemmana ez'eddakiika ze njogerako nzoogedde nga nzigyemu ebyokunywegera, kwenuuna, kwekomba, ebyo byonna sibyogeddeeko. Njogera ku kuyingiza mu kirago mu mmana n'otandika okugizina. Naye ate omukyala okumala abeera alina okuba ng'aziniddwa continuously kwe kubeera ng'omuzinnye like kapaalo baŋŋambe nti ng'omuzinnye kyekyo ng'ogenze straight away like mu ddakiika 7 between eddakiika 7 paka ku ddakiika 12. So kiba kitegeeza omusajja bw'aba tasobola kuwanvuya bbanga eryo omukazi kigendamu kaluubiriza okubeera ng'atuuka ku ntikko. So kyenniza okusabanga ggwe omwami kubeera nti osobola okupracticinga okubeera ng'olwawo okumala. Bw'oba owulira ng'oyagala kumala ddirizaamu emabega oddemu omuzine. Yiga okubeera ng'osobola okulwa mu mmana ya mukyalawo oba ojja kusobola okumutuusa ku ntikko bulungi nnyo 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 nnyo. Nja kubeera mbakolera vidiyo gwe subscribinga gwe subscribing edda oli mu kifo kituufu ngamba buulira engeri gy'osobola okuwangaalira mu mmana akabanga akanene. Naye ate era nsuubira nnako vidiyo ku nene nkadde osobola ogikeberako n'obeera ng'osobola okutegeerako ku butips obutinitini. Then tipu endala oba akakodyo akalala ke ŋŋenda okubeera nga mbawa ke k'okubeera ng'osobola okweyigiriza okubeera nga bw'oba ozina emmana tosuulirira musino, tosuulirira bbeere, tosuulirira mimwa. Ebiseera ebisinga abasajja musuula ennanga kasita omala okuweeweeta omukyala n'omutegeka bulungi n'atoba ng'oluyingiza omukira otandika fokasinga ku kituli kyokka ne weerabira ebitundu ebirala n'ogamba namalirizzaayo eyo kasita namaze omuweeweeta kasita kati yatobye n'otamanya nti buli gy'okoma okubeera ng'omuweeweeta ng'obeera nga omuzina kyongerako ku bwagazi bw'omukyala ne bubeera nga obwagazi bw'oba ne sensitivity eri waggulu nnyo ne kibeera ng'osobola okusangibwa nga omukyala asobola okutuuka ku ntikko mu bwangu ddala n'okusuubira kye wandibadde olobooza. Kitegeeza kati ggwe amala amangu oba atasobola kuwangaala bbanga ddene mu mmana bw'oba osobola okuzina emmana nga bw'oweeta omusino oba nga bw'ozannyisa ennywanto y'ebbeere. Ebbeere bwe ndyogerako mufokasinge ku nnywanto. Eno yonna vaayo yadde yonna twetaagayo but we twogera ku kyokumala tulobooze ku nnywanto. So ennywanto omugattako n'okumuzina oba omusino n'ogattako okumuzina oba okumunywegera. Gwe okimanyi nti waliwo abaami ng'omukyala waba yamunywegedde nga batandika balinza n'okumala n'atamunywegera nako. Abakyala abamu okubanywegera okwo kulina engeri gye kubakyamula kuba nze mbagambye nti waliwo omukyala asobola okumala ng'omunywegedde bunywegezi n'amala, waliwo omukyala amala ng'omuweeweesa enfuli n'amala. So kiba kijja kuyambako. Akakodyo akalala ke nniza okukuwa ke k'okubeera nga otandika okubeera ng'oloboolezaako mu sitayiro z'okwezina ezisobola okubeera nga zimuleetera okubeera ng'atuuka ku ntikko mangu. Naakakola vidiyo yaffe gy'eri eya sitayiro z'okwezina ezireetera omukyala okubeera ng'atuuka ku ntikko mu bwangu. So osobola okukeberako like ekyali mpya oba simanyi nizo ogipiininga wano oba obutagiteekawo. Osobola okukeberako n'obeera nga ogiraba n'otegeera bulungi kye njogerako. So bw'otegeera sitayiro zino eno ezisobola okubeera nga zimuleetera okumala amangu n'obeera ng'oziteeka mu nkola oba ng'ozipracticinga nazo ojja kumanya nti lwaki kubanga vidiyo mpanvu mba ngenda kuweza ssaawa nga nnamba wenzira mu binnyonnyola ebyo. So kiba kijja kuyambako okubeera ng'omukyala atuuka ku ntikko mu bwangu ddala. Then akakodyo akalala ke tugenda okwogerako ke k'okubeera nga bw'oba omukyala mwezina naye kambabuulire kino waliwo abakyala nga ye anyumirwa nnyo okumunyiga akabina kano mukalaba ak'abakazi akabina ke tutuuza soogera ku kabina bino eby'ebisiyaga mubiveeko. So akabina k'omukyala kalina nerve endings mpitirivu era kali so sensitive. Omukyala oyo singa obeera omukubye kabina oba kakwata n'okanyiga buuti ng'omuzina kalina engeri munaye gye kabayimisa gwe obadde takimanyi. Nkiwa nti abasajja bangi temukiroboozaako naye waliwo abantu nabagamba abantu balina fantasies zaabwe balina ebirowoozo byabwe balina ebintu byabwe bye baagala wekituuka mu byokwezina oba wekituuka mu nsonga z'ekisenge. Singa otuula n'omukyalawo n'omubuuza n'akugamba nti nze olaba akabina kange ako bw'okakuba mpulira nga nnyema bulungi nnyo era mpulira bulungi kikole tekirina gye kikuggyako kubanga ye kyekimuwa essanyu. Ayagala bintu biri rwafu so ayagala omusabule ategere but bw'aba nga si wa sitayiro yakukuba
nabaga abantu beekuba ebyaddala nga ye obulumi obwo bumuleetera okukyamuka n'awulira nga kwegamba abantu bwe batyo bali. So bw'aba nga si waakukuba akabina kanene okalaba kasobola okuleetera omukyala okubeera nga emmane eyo ekyamuukirira bulungi yonna neewaga n'obeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko. Okwata omukono gwo n'ogukwata ku kabina ke n'okanyiga. Toyinza okuŋŋa mukazi wange talina kabina, atuuza ki? Atuuza magumba? Soogera ku kabina kanene kokka, njogera ku kabina k'atuuza ke kalimu nerve endings ze twogerako. Zikonnekitingira ddala paka omukyala singa omukwata ewantu wamukyamula wakonnekitinga paka ku bwongo n'abeera ng'asobola okukyamuka bulungi nnyo. So akabina ako tokasuulirira oba tokabuusa maaso. Bangi nkimanyi temumanyi nti kyekintu ky'olinza okufokasingako ekyo olabanga ekirala omwagalwa wo omuntu yenna omukugu bayizawe mu kuzina emmana olina okubeera nga omwagalwa wo omanyi by'ayagala ne by'atayagala. Ebiseera ebisinga bw'otategeera mwagalwa wo kyayagala oba na kyatayagala kwe okuzina okw'akapaalo ke muzina emmana ne muzina ne weefunuggula omukazi n'akutunuulira nga butunuuzibwa ati ky'ova olaba kyabalimba nnyo nti amaze n'omubuuza omaze n'agamba ye mmaze. Omukyala tolina kumubuuza nti amaze, osobola okumulaba n'otegeera nti amaze oba tamaze. Omwami yenna yenna amanyi okuzina emmana asobola otegeera nti leero omukazi wange tamaze, yadde aŋambye nti amaze annimbye. Okubuuza si kibi era osobola okumubuuza but asobola okulimba. Abakyala bangi balimba era ne bafeekinga ne yeefuula nti amaze naye nga bambi tatuuse ku ntikko oba nga tatuukanga nako naye nga buli lunaku akulimba. Abamu bakikola ng'ayagala kulaga nti munnange emirimu gy'okola obudde okola mu by'okola gyebiri, just kukuumira awo. Abamu bakikola just kufiiringisa bulungi naye si nti aba akikoze oluusi mu bubi. Abamu bakikola ng'ayagala omuveeko yakoyekooye dda mmaze okitegeera. So olina okwewala okubeera ng'omukazi abeera akulimba nti atuuse nga naye talina gy'atuuse, nga tolina gy'omututte just ogenda kuzimba bya mpewo. Nja kubeera nkola vidiyo nga mbabuulira omukazi abeera atuuse ku ntikko bw'abeera afaanana, obeere ng'osobola okutegeera nti leero atuuse oba nnimba. So tegeera omwagalwa wo by'ayagala ne by'atayagala. Kino nno osobola okukitegeera through communication. Bw'oba toyogedde naye tosobola kubitegeera. Era kijja tuzzaayo ku nsonga yaffe eri gye mbagamba nti mufunenga akadde mutuule n'abaagalwa bammwe omubuuze nti munnange ow'omukwano omulungi bwe mba nkuzina oyagala nkuzinire mu supiidi, oyagala nkendeeze, oyagala ki? Okitegeere. Kiki ky'otayagala kyenkola nga nkuzina nti nze kasitayiro kano sikaagalira ddala kandeetera obulumi oba kampuliza bubi, ako kaveeko nti nze bw'oba onzina olina w'obeera otuuse ate n'omala n'obuukawo ne bwe nkugamba nti sigalawo sibyagala. So tegeera by'ayagala, kijja kwanguyiza okubeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko. Kubanga bw'onaaba tomanyi kyokola nga buli ssaawa obeera mu kugeesinga kangezeeko kino kangezeeko kiri, kigenda kubeera nga kikuleetera obuzibu. Waliwo abakyala nga ye tayagala musajja alina biza ate nga gwe tayipu ye gwe musajja abeera n'ebizaabi. So bw'oba tomwadde mwagaanya kukubuulira nga tomubuuziza ng'oluusi atya okugamba kuba amanyi olinza okufiiringa bubi oba ogamba omusajja omukazi wange yangambye bw'ati. So olw'ekyo ng'oluusi atya naye ate bw'omubuuza kijjamu omwaganya okugamba nti nze njagala nnyo omusajja nga ebiza ebyo tebiriiko bindabikira bubi oba birina engeri gye bintaninga off. Then ate waliwo abakazi nga ye ayagala omuza era naye bw'anaga nti nze omwaka pata sikaagala waakirisa londekereko kko oba si kyo kuza nze mbyagala nnyo nga kwebiri birina engeri gye binkyamula, ojja kukitegeera kubanga mubeera mwogerezeganyizza. Then bwe tuba tugenze ku kakodyo akalala ke k'okubeera ng'omuntu otegeera waliwo kye tuyita fantasies. Ndabika nzoogeddeko emabegako awo naye singa otegeera fantasies z'omwagalwa wo mu kisenge kijja kwanguyira nnyo. Waliwo abakyala nga ye ne bw'omuweeweeta alinza obutareactinga nga physical touch temukolera ng'olina kusooka kuswikinga on bwongo bwe mentally n'ayima mu mutwe awo n'alyoka abeera ng'asobola okubeera responsive ku ttaaki yo. So nga gwe by'omuweeweeta by'oli ku bbeere tebirina kye bigenda mukyusaako until ng'omaze okubeera ng'olina ky'ofiidinga mu bwongo bwe. So
abo abantu kitegeeza ye alina fantasy emukulira. Singa ogizuula n'omanya nti omwagalwa wange okubeera nga tujja kubeera nga omubiri gukonekitinga n'obwongo, nina kusooka kumubuulira kye njagala tukole. Waliwo omuntu nga ye osobola okutuula n'omugamba hani leero njagala nkuweeweeta ebbeere nkole bwe nga toli bikola wabula ng'obimugamba n'abirowooza mu mutwe gwe. Nkunuune ku musino, bw'amala okubirowooza mu mutwe gwe atandika okuyima. Era osobola omukwata wansi ng'ayimye. Kati awo ne bw'omuyisaako engalo otandika okumuweeweeta, ogenda kusanga nga kati omubiri gwe gusobola okukonekitinga n'obwongo bwe. Kino kye njogerako atakiriimu alinza obutakitegeera, naye akirimu nga mukazi akimanyi kye njogera. Akitegeera bulungi nnyo. Abakyala abamu bwe batyo. Kati nga bw'aba takonekitinze mu bwongo olina okumuzuula. Waliwo bali nga ye ayagala kusooka kulaba bya bukaba. Si nti nno birina kye bimukola wabula birina engeri gye bireetera omubiri gwe okurespondinga amangu ku muntu agenda okumuweeweeta. Eyo fantasy ye. So togamba nti oba nti ate museegu oba ki, bw'aba akunnyonnyodde n'okitegeera tojajinga. Kye kisookera ddala. Kubanga abantu abasinga tebaagala tubuulira bintu byabwe kubanga tujja bajajinga. Ate ekyo nga tekikoze makulu. Ate ekyo okitegeera. Hani bulijjo bw'otyo bw'oli. Ate kati lwaki obeera oŋŋamba ebyo nti lwaki obadde ombuuza. Ekyaki olina okumanya kwe kubeera nti omukyala ng'onaamutuusa ku ntikko olina okukakasa nti emmana etobye bulungi nnyo. Kijja tuzzayo ku gundi gye nasookeddeko, ku kakodyo ke nasookeddeko ak'okugamba nti leka pakuka ng'olowooza ku kutuuka ku ntikko kwokka. Gwe straight awo oyagala mutuukire ku nsonga. Dakiika 2 oyagala abeere ng'atuuseyo gy'alaga. Nedda. Weba layini yakusimba gisimbe, buli kimu bagambe nti kakati sooka ogende wali ofune sitampu vaawo awo, genda wali bakutereko omukono vaawo awo. Gwe lwaki oyagala obabuuke bano bonna ogende eri ewasemba gye banaakuteerako sitampu. Baagaye nti kolekitinga emikono gino gyonna gikolekitinge. Kitegeeza ki awo? Kitegeeza nti singa opakukira omukazi ng'emmana nkalu teriimu mazzi bulungi, olinza obutamunyumisiza kubanga bigenda kumutama, tebigenda kumunyumira. Kitegeeza tagenda kubeera ng'asobola okutuuka ku ntikko. Gwe nange olina omukyala nga mukalu nga mugezezzaako eddagala ligaanye. Tolemerako, teweekooya, munoonye lubricants gy'eziri. Eziri nakyo, like eziri water based nga nnungi, terina kyegenda bakolako nti oba erina kyegenda waliwo ne oils nga nnungi nga musobola ozikozesa. Obulamu ne bubeera nga busobola okunyuma obw'omu kisenge. Then ekya kye tugenda okutunuulira oba si kyo, bw'obanga omukyala we alina amazzi, making sure omuweeweesa ekimala, omutambudde ekimala, omutegesa ekimala mu bwongo ne mu mubiri, then mulyoke muwolekere. Ekyakye niyinza okugamba nti si kwe tobeera nga fokasi yo nga gwe kyolobooza emmano gizina ogamba ntuuka ku ntikko, mutuusa ku ntikko leero, mutuusa ku ntikko leero. Abamu mugonga ne extra mile n'ogamba omukazi leero olina okutuuka ku ntikko, n'otandika omubuuza otuuse, ajja kugamba ntuuse nga tannatuuka kubanga obeera omutami. Gwe mu mutwe okimanyi nti kyekimu ku biruubirirwa byo, kifuule ekimu ku biruubirirwa byo. Lwaki? Mulimu kwezina. Wabula tokifuula ggoolo yo, era nakyo nzikiriza nti nakyogeddeko emabegako, tokifuula ggoolo nti kyentunuulidde kyekyo kye tulina okukola. No, kyekimu ku ebyo, so package giwumbewumbe ebeere ng'ebigirimu bingi ate nga binyuma. So ekintu ekyakye tugenda okwogerako kikyokubeera oba akakoda kakengenda okubawa, bw'oba ozina omukazi ng'oyagala okumutuusa ku ntikko, waliwo ebitundu ebimu bye mutafaako by the way ng'ensingo. Olaba ensingo y'omukyala eyo, ensingo y'omukyala eyo erimu emisuwa egitambuza omusaayi ate ng'emisuwa gino giri kumpi n'omubiri, skin y'oku nsingo yaffe oba y'oku nsingo zaffe tebeera nnene nnyo compared to skin ku mibiri emirala nga bw'olaba omukono. Kabeerako kaleya katini ekireetera emisuwa girena okubeera nga giba kungulu. So omubiri guno eno wano ku nsingo gubeera responsive nnyo singa omuntu aba akukutteko, gurespondinga mangu. So kiba kirungi nnyo okubeera nga
osobola okunywegera ku nsingo y'omukyalawo oba okugiweeweeta nakyo tuyita soft touches, n'abeera nga omukyala omukuumira mu kuyagga okwo okuwulira nga akwetaaga kijja omupushinga okubeera ng'atuuka ku ntikko. Akodi akalala ke nniza okukuwa ke k'okubeera nti omukyala bw'oba omuzina muleke ebintu abitwale nga bw'ayagala. Bw'aba asazeewo okulaga ky'ayagala nti let me take the lead for example ng'agambye nti kati nze njagala okukulemberamu, muleke. Oyinza okuba olina akaseera k'omutaddemu ng'omuzina n'ayagala yeeweeweete ku musino, ate kumulemesa. Muleke ebintu abitwale kubanga awulira ekyo kye kigenda okubeera nga kimutuusa gy'alaga. Kati ate gwe singa obeera yakagira bw'ati ate gwe n'okyusamu ggwe, muleke ebintu abitambuze nga bw'ayagala okubitambuza. Bw'agamba nti kano ke njagala tukole, ke mba mukola, mugoberere. And mu process eno yiga. Kansuubire oba oteekinga notes ng'ogamba kano agambye akaagala. Bwe mba mutadde mu kano kaseera aba ayagala n'omukoona ku musino, bwe mba nsobola okukozesa omukono gwange oba ye kennyini asobola ogukozesa. Naawe kennyini oyinza omuteeka mu kaseera kati nga kajeeko nga kijja kuzibuwalira okubeera nga oweeweeta omusino gwe naye ate ye emikono gye giba free aba asobola okukyekolera. Osobola okumugamba nti mukwano nina kye nkusaba, osobola okweweeta ku musino gwo nga bwe nkuzina, mukwano ogenda kumulaba ng'amaze, ng'atuuse bulungi nnyo ku ntikko. Nabagambye amabeere ago b'ennywanto ezo nazo tozeerabira, ziweeweeteko. Bw'omaliriza ebyo omukyala wo ojja kuba omumaze era oba ojja kuba omusobola okumutuusa ku ntikko bulungi nnyo nnyo nnyo. Byebyo ebyange ebyaleero munzikirize nkome wano eno, temwerabira kubeera nga musubscribinga, mulayikinga, mukomentinga, Omukama abankuumire ate era abanjagalire. Mbaagala nnyo 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 nga bwe munjagala temujjanga okwo. Ate na subscribing edda ebale kwekuumirako. Sharing okola kyattenda, alina ekibuuzo kiteeke mu comment section. Naawe ayagala okwongerako ku vidiyo yaffe osobola okwongerako n'oŋŋamba senga kino obadde tokyogedde ne kino ne kiri. Yeah.